السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim mu mateeka agamu ku mateeka Imam gasomye mu Qur'an al-Karim mu salatul magharibi olwaleero agakwataganira ddala n'ennaku ze tulimu ayyamu tashriq, ennaku ez'okwanika ennyama essatu 11, 12 n'enkya olw'13. Eno yidi gye tulimu tugikuza ennaku nnya, yidi y'okusala ebisolo. Olwayidi lwennyini n'endala 3 z'ennaku nnya. Ate eri yidi al-fitiri ey'okusibuluka nga tuva mu Ramadhan erina olunaku lumu olwa yidi al-fitiri, naye eno ekyatambula ne leero lunaku lukulu n'enkya. Era singa oba ogenze mu nsi eziri siriyasi mu byeddiini ne woofiisi tezinaakuggulawo n'ekibuga kikalu, bakyali mu kuselebratinga Eid paka enkya. Amakulu bajja kuddira ddala ku Mande kubanga tukyali mu ayyamu tashriq, ennaku ez'okwanika ennyama, era ennaku z'okusala ebisolo zikyagenda mu maaso ne takbiira paka nkya. Abali e Makka leero batandise okuggalawo emikolo gya hijja, naye nga official closing ya nkya essaawa nga bwe ziti ku magharibi enkya ku lunaku olw'13. Naye abasinga baggaddewo leero emikolo mu tteeka lya Allah liga nti faman taajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Abayanguyiriza naggalawo emikolo gya hijja mu nnaku 2 ategeeza za ayyamu tashriq fala ithma alayhi, talina zambi. Wa man ta'akhkhara n'abakereye naweza 3 makulu 11 olwo lumu, 12 ezo 2, 13 ezo 3, kyategeeza wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi, naye tavunaanwa. Naye ekimu ku byewuunyisa mu hijja omwo, fe Abafirika situtera kuta'akhkhara kumalayo 3, tuvaayo ku 2 olw'ensonga nti batutegekera ebintu ne tubyonoona. Bategeka wuzu wali, oli n'asena amazzi mu kadomola n'ajja n'afunira we musula. Kati abagenda okumalawo ennaku 3 ziba tezikyasooka, ekifo kiba kifudde kitobye. N'omubuuza ofunira wuzu wano tunaasulawo. Agenda eri gye bateesiteese okufunira wuzu n'agasena mu bboto ate najja agifunira wa. N'omugamba nti kati wonoofunirawo esswala 3 nnya tunaba tukyasuzeewo. Nabeera mu bya hijja nga nkola nga amir, naye nagenda okulaba ng'ekifo kigenda kulwaza abantu. Nimbalagira mwambale mukwate emigugu tuve wa, tuve e Mina tuddeyo mu woteeri ne tuggalawo emikolo gya hijja ku lunaku luno olwaleero. Naye nga ekisinga byonna bikkirizwa, ekisinga obulungi kumalayo kubanga era bazza mu woteeri ne badda mu luloddo, abandisigadde nga bakola ibaada. Naye Abafirika bannange by'omutegekera byayonoona. Omufirika ate nga bw'ogenda mu tenti z'abannaffe bali bamagulu meeru osanga bo bali organized, oyinza n'okulowooza tenti bagikozesa. Naye genda mu zaffe ez'Ekifirika we basula ate we banaabira, kyokka nga ebinaabiro biri eri. Bateekateeka obugaati bubbata ne babifunako ku station ne babustaging awo. Abayiseewo nga kagaati jyawo n'osiga kabbata n'okakopo ka caayi awo. Oli ajja n'ekiveera byonna n'abibeba n'asenda emmeeza nga biika mu kiveera n'akuba ku mugongo. Bintu by'abantu bangi n'abitwala ogwo. Kati ate ne bimwonoonekako kubanga ebintu ebyo obulamu bwabyo si biwanvu, musana mungi tajjosogenda kubirya. Ne mbuuza Omuwarabu, wali abeeru nga mubawo emigaati nakife nga temutuwa, n'agamba jangu ku kamera olabe olengera munnamu kati ffe tumukolere ki. Wuuyo omukyala muddugavu yabiyodde n'abitwala.
naye nga yasasudde ssente genda kola hijja. Omuze gw'engalo mubi mwana wange teweemanyizanga. Watuukira okusasula ssente ezo aba tali bubi naye olw'okuba yamanyiira yonna osanga obugaatigati abututte, obubato obwo butonotono bwe basiigako. Toyinza na kulya buwera 10 yola kulwalira bwereere. Oliti balina busabbuuni, factory zikola busabbuuni obw'abahaaji, kubanga sabbuuni ow'abahaaji tabamu kawoowo. Tokkirizibwa kukwata ku kintu kyonna kirimu kawoowo ng'oli mu kaseera ak'okukola emikolo oba muhurimu oba mumizizo. Bamutukolera bamuteekateeka mu biyigo, teekateeka mu bifo okunabira engalo. Oli najja n'abukuŋŋanya bwonna. Omuze gw'obubbi mubi oyo yasasudde miliyoni 20 genda kola hijja, naye olw'okuba yamanyiira nga n'obusabbuuni bwabba nga yasazeewo okugula ajjuza fuso akisobola nga tena kyawuliddemu, naye omuze guba muze. Weewalanga nnyo okwemanyiiza emizeezeze, okugijjanjaba okuwona lutalo. Naye n'obusabbuuni bwenkanawo. Kale ate wamala kuyita ebbanga musanga ekibira ky'obusabbuuni nga kirya nga kyamulemerera. Kwonoona bwonoonyi. Kyamulemerera okubeba n'akireka awo yali asula. Kale olina sabbuuni aliwa, abantu bali banoonya sabbuuni. Banne abalemesezza obumukozesa. Kale ate abagezigezi naye duniya mu buto baba baali bayita mu bulamu life ng'eri hard. Amalumu bayo bwatu n'atulaali n'amubaguza lyaleejeeji. Kuŋŋaanya n'atula wali n'amupaakinga awo. Lyale emwemu nuga nti Munnayuganda yazze okukola hijja yafunye di bizinesi e Makka. Abakalukalu bayita bakusaaga ng'ali mu bizinesi atunda sabbuuni naye ng'amubbye mu biyigo omwo washrooms omwo biki. Ate nze ngamba yali kaleko kubanga addamu n'amubaguza ogwokubiri kubanga wamusasula tonnava na Uganda sabbuuni oyo ku ssente z'osasulayo eza hijja aba kwali. Busaavisi zo bwonna bwonna oba wabusasula. Tebajja wano breakinga down nti oba osasudde kino n'ekino n'ekino biba bingi. Wabula bo bakimanyi nti balina obbikuteerayo. Ye Omuwarabu bw'amala obibategekera n'abiseetinga ng'avaawo. Mwe nga mujja nga mubyonoona. Ntera okuddingana ekigambo kino bye mbagamba bibagambiza experience almost myaka 10 nga ndi mu service. Twayombanga n'Abawarabu temwatuwadde sabbuuni n'agajja ku kamera. Ye tamenyeka naawe. Tunula awo. Katuddayo mbuuzi sabbuuni gwe saabawadde. Oyo muleetere poliisi muleetere ekyoyo. Kale nno bannange tukubiriza abavubuka abato emize engalo empanvu, emize egy'okubuukira obwana obuwala twemanyizanga kibi nnyo kubanga okuyingirira ng'asaaga miveezo giswaza. Oluusi nga ne gwoba ogubuukira tuna gy'omulaza, oluusi nga ne gwoba obuukira si ye kiraasi eyiyo, naye olw'okuba muze kiri muli mu mubiri wakimanyira bumanyiizi. Twebaza imamu waffe asomedde etteeka nti walbudina jaalnaha lakum min sha'airillah. N'engamiya eyo Allah yagiteekawo nga mulimu amateeka ga sharia. Albudina y'engamiya egenda okusalibwa gye bayita budina, oluusi eyitibwa badana. Erina amannya mangi mu Qur'an naye kasita kijja nti budina oba badana eba ngamiya etegekeddwa okusalibwa. Lakum fiha khair, muginamu ebirungi bingi. Mu nsonga zonna ezi domestic yesinga okubeera n'ebirungi, yekuwa transport, yekuwa amata, yekuwa ennyama, yekuwa security. Tulifena eyemu bweti byonna ebikuwa. Otula n'ovuga ate omala n'okama ate n'onywa ate omala n'osala ennyama. Ate endala si bwe ziri. Aga nti fadhkuru ismallahi alaiha sawaaf. Bwe mbanga mugenda okugisala musome erinnya lya Allah nti bismillah. Faidha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a walmu'tar. Bwe mmala ogitemaatema
amakulu mumaze okusala dhuhiya mufunemu emitemwa fakulu minha mufuneko omutima gwe munaalya bwebanga osaza ensolo eyo ya dhuhiya funako konolyako ku nnyama eyo hatta nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala dhuhiya engamiya 100 n'alagira buli ngamiya bajjeko akafi babukuŋŋaanye bufu 100 obuteeke mu seffuliya emu yatokose bamuleetere sallallahu alaihi wasallam bw'osalanga dhuhiya ofunangako ne bw'olumako bayiti emu kimala fakulu minha kiri mu sunna okulya ku dhuhiya yo bw'omala wa at'imu alqani' walmu'tar muliise abalina qanaa alqani'u ye muntu nga mwetaavu naye nga tayogera abalina qanaa yekkusa naye nga ali bubi oyo wakitiibwa nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era bw'omulabanga muwe mangu asobola okusigaza ensa aleme kusaba weta qani'u wa atimu alqani'a walmu'tar ate mu'tar ye opposite yoli aba mwetaavu naye ng'ayogera jamani sina kyakulyaka kulabye opakinga ali mu motoka ne mmanyi olinamu tetuli ku bigere wali ffe baimaamu batugabidde bakazi n'abakyala mukazi wo talina kyakulya ajja ku motoka omusanga ku luggi lwa ddereeva kwennyini nga tosobola kuluggula imaamu ekintuuzizza wano omukazi wo n'abaana bo nabaleseeyo eka tebalina kyakulya n'omuga munaye nga siinamu kwene emmoloka gy'ovuga toyinza kuŋŋaana tulinamu mutwalo era ffe essuubira na ssente mu nsawo bw'ojja ku magalibi nga mulimu 3 toddayo nazo bw'ojja kuyisha nga mulimu ogumu ekitundu tokusobola gutuusaka kizibu imaamu nga wawaabira ne ssente mu nsawo bamala kakasa nti temukyali noleka bakuvaako naye nga mukyalimu kubanga naawe okwatibwa ennaku abaana bo basiibye bagenda kusula kati ddamu oyogere naye ng'akugamba ekyo ayogerera mu distance nga naye n'akaso akava mu kamwa okakasa nti naye tannalya akasu kakasukira ng'ali mu distance okakasa nti talina kyeyalidde okuva ku makya kubanga omubiri ogutannalya gweyogerera akusaba naye akozeseza baana kubanga bajja okuleeta ekisa n'omukyala hatta oluusi bwa tewali nemugenda wo mukatonni nnyina ogaja ati mulimu emmere y'abantu 7 enkya nyina zireeta baimaamu tebaba na ssente mu nsawo nizikuma ku muzikiti zigwerawaawo olubeerera si bwalumu naye faidha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a walmu'tar egyo emiteeko egirya ku dhuhiya Allah ayogera ku bantu abalina qanaa mu Qur'ani ng'abawaana yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf atabamanyi alowooza bagagga olw'okusirika n'okukuuma ensa bw'omulaba olowooza alina ssente ensufu naye ng'enjala eriko oyo naye kukuuma nsa oyo bw'omulabanga tolindanga na bide yasookerwako okuweebwa nga n'asaba tetunnamuwa lwaki akuuma ekitiibwa kye aleme kuyenjebuka okusaba si kirungi oba oggwamu ensa okusaba si kirungi ate naddala nga gw'osabye takuwadde oba ogudde eddaala mu maaso ge ofundangako n'omusaba ng'alinamu n'akuwa wadde nawe oba ogudde eddaala saate ye singa akulowooleza bw'olowooleza n'akuwa ofubanga nnyo okulaba nti olowooleza banno katugende mu Bulugu Maram mu kitaabu nikahi wetwakuma tulabe inshallah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil mut'a 'ama Khaybar. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nzala yo mu Makkah jeno wa Nabi sallallahu alayhi wa sallama iranga muganda wa Nabi sallallahu alayhi wa sallama yakulemberako ummeno Ali ibn Abi Talib yakulemberako ummeno era yakulembera ummeno mba khulafa abana yasembayo
yaziikibwa Iraq ye yekka mu senior officers eyaziikwa Iraq yitali Madina oba Makka bamuziika Iraq kubanga bamutemulira Iraq ku salaati subuhi nga yaziina. Weewunye Amir al-Mu'miniina ali ku top mu umma nga yaziina salaati subuhi. Ffe nga n'abamu okwazina tulaba nga mufuneyo omuvuukavuuka waddugala akole ki? Ebiseera ebisinga ne mba ku mukolo. Ku mukolo babuuza ayaziina nga tebamulaba nga mwituli ayasenka oli. Bano batudde wano bakola ki? Batereeza masuuti, batereeza taayi. Owo yali mu taayi mugambe yaziina eswala etuuse. Wane waffe okwaziina abasingawo okulabika n'engoye ez'ewansi yakola ki? Oba omutoototo guwaziina akatabani kagambe kaziine. Ku lwaki tubitya? Ekyo kimu. Ekyokubiri tulaba ng'ebizza wansi njaziina nti omuntu w'ekitiibwa. Kijja kitya? Naye Amir al-Mu'miniina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nga ku muzikiti yakeera n'aguggula n'ayaziina salaati subuhi radiyallahu anhu. Okwaziina bamuziika mu Iraq mu katundu bakaita Basra, mu katundu bakaita Kufa we bamuziika kubanga gye bamutemulira, ate bo baali bakwata nnyo sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama obutatambuza bafu, obuteetikka bafu kubazzaayo lya ntonde, ekihiihi, kabereebere, netuyingira emooka ne ziseererera eyo. Si byo biseera by'enkuba ezabisse emipiira ezikyamuse basuzeeyo n'omenya abantu. Olite bo bali tebali byakutambuza bafu nga ffe bwe tutambuza abafu. Kati nze ffe tuva mu kilometers 2. Oluba lunaku lulamba mugenda kukowa n'enkya temujja kukola. Kubanga okuvuga 2 genda 2 komawo si bye 4 ku nguudo zaffe. Pozi ng'oli kalenzi kato. Niyo omuntu ali above 40 kyo kimumala okwoyi kyokka n'enkya ne yeebaka. Kakati Ali ibn Abi Talib yatugamba kigambo ki? Naha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ani nikahi al-muta'i. Nabbi yaziiza sallallahu alayhi wasallama okuwoowa okwa contract. Twalaba al-muta'a kuwoowa kwaliwo edda nga bano bannaffe abagenda e Dubai, abagenda mu European countries okukolera eyo, alina contract ya myaka 2 nga wasaayo omukyala wa myaka 2 bwe giggwako nga baawukana. Kiri haramu, tekikirizibwa. Nikahul muta'i kiri haramu kubanga kirimu okuweebula abaana ab'obuwala. Bwe singa gwe omuzaala ne bamuwako emyezi 6 ne bamulekawo, ne wajja oweesatu n'awoowako 3 n'amulekawo, ne wajja owogumu, kiri haramu era tekikirizibwa. Bayita nikahul muta'i. Muzimu ku nika eziri haramu kwe kuwoowa okwo contract. Kuba nkukosa abaana ab'obuwala, oluusi mubamu n'embuto, kati yamuwako emyezi 3 agenze asigaze olubuto, abaana bagenda kulagawa. Tekirizibwa. Naye yakiwera mu yawmu Khaybar, bwe twali mu lutalo lw'e Khaybar omwaka ogw'omusanvu. Olutalo lw'e Khaybar waliwo omwaka gwa 7 ng'oluvannyuma lw'amasenka ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Khaybar saza liri saidi y'e Madina, kilometers ziringa mu 85 nga bw'ogeraageranya Kampala Jinja, ye Madina Khaybar. Awo sallallahu alayhi wasallama we yalwanira gazwatu Khaybar mwaka ogw'omusanvu. Naye lwaki yawera obufumbo buno? Olutalo lw'e Khaybar Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali alubaze bulala, bwe twalutuukamu ne luwanvuwa. Ebitabo ebimu biga nti yali aluwadde ennaku 4 ng'alumaze ne lu-stretchinga paka 2 weeks. 2 weeks oba waze ku nnaku 4 n'ogenda mu weeks 2 kiba kisusse. Kati abalwanyi ne bajja beetaaga abakyala nga tebalina, kubanga twali tubalese Madina. Twefena ne baagala be basanze ku kyalo bafunefune ku bakola ki? N'abigaana sallallahu alayhi wasallam.
Khaybar kyalwali lutalo lwa kusaaga ezimu ku ntalo zetayogerako yali alubalirira ku nnya ne luwanvuwa emmere neetugwako emmere yatugwako abavuka beetaaga abakyala tebazze nabo ate ng'obusajja butuli bubi byonna byali bizibu bya Khaybar kyekyo Allah kyatugamba nti yukhribuuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minin fatabiru ya ulil absar agamateeka Allah agogera mu Qur'an nga atunyumiza olutalo lw'e Khaybar bayonoona ennyumba zaabwe yakozesa ekigambo yukhribuuna nga kiva mu Khaybar erinnya ly'ekyalo lyennyini bayonoona ennyumba zaabwe nga bakozesa emikono gyabwe n'emikono gy'abakkiriza wa qaraa ba'du al-qurra yukharribuuna buyutahum mu nsoma ezimu basoma yukhribuuna ye yaffe ya Hafs ensoma yaffe gye tumanyi esinga okumanyikwa mu nsi yonna ne wali abasoma waawo nti yukharribuuna buyutahum kati kyategeeza nti baali bayonoona amaka gaabwe ennyumba zaabwe n'emikono gyabwe nga bayambibwako n'emikono gy'abakkiriza balwaniranga ku nnyumba zaabwe ng'ennwana ya nvuumuulo nga bw'oyimirira ku mmotoka yo otandika otukasukira amayinja ani abayinoonye molokayi kubanga bwe tugazza gakwata kiki mmotoka yo yennyini kati bo balwanira ku nnyumba zaabwe ku luggi ku mulyango kadirisa bwe bazzanga amayinja ne likwata mmesi nga likwata akadirisa ate weza bakubako ameka nga tekannakunkumuka kyategeeza nti yukhribuuna buyutahum bi aydihim bayonoona ennyumba zaabwe n'emikono gyabwe wa aydi almu'minin then bwe bakasukanga ako gennyini ge bakasukanga ge bazzanga obuyumba ne butandika okukunkumuka Khaybar lutalo lw'e Khaybar kati nabbi n'aziyiza sallallahu alaihi wasallama okuwoowa okwo abakukozesanga batya ogwa mu bwenzi baatyanga ogwa mu bwenzi nayagala awooweko jjukira nti omwami asobola okuwoowa nga teri wa famire ye yenna amanyi amateeka g'obusiraamu tegakigaana wadde nga tegakikubiriza n'ekikkirizibwa kati ku kyalo kwe baali nga bagumbye kuliko obusajja obuzeyizeyi bulina obuwala timuwala mu ngabire ono wiiki bbiri gye tulina ku 3 zengenda okubeera wannaki nga batya ogwa muki mu bikola ebyobwensi nabbi n'abiwera sallallahu alaihi wasallam tokkiriza kuweewa mukyala kumuwoowaayo oluwoowa ng'olina enniya nti ngenda mmuta damu hadith وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. Era hadithi yemu niye ataddeko nti mut'ati nisa kubanga muta abamu bayinza okubuuzaamu nti ya hajji bwe tuba tukola hijja mulimu omuteeko gwe bayita hijjatu tamattu hijja ey'okuwummulamu era yesinga okukolebwa abantu abasinga obungi faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi Allah ajogerako mu Qur'an hijjatu tamattu esooka hijja eringa kuwuga toyinza kusoma busumi bitabo bya kuwuga n'oyiga ne bw'osoma library ennamba olunaku lw'odayivinga mu mazzi lwe basima ayagala okuyiga okuwuga ayigira mu mazzi munda kati ne hijja ne bw'osoma library ennamba ey'ebitabo tosobola kubitegeera omala kugikola kati erimu emiteeko mugimu ku miteeko gyamu mulimu hijjatu tamattu ye hijja gy'okola n'owummulamu wakati mizizo then n'oddamu n'oyongerayo tamattu okitegeeza kuwoomerwamu bulamu amakulu okola kubanga oba mu mikolo gya hijja oba towoomerwa bulamu oba musibe n'owummulamu wakati n'owoomerwamu obulamu then ate n'oddamu mikolo baba yatambudde ne mukyala we nabeerako naye baba yatambudde ne bbaawe nabeerako naye
then ate n'addayo na mikolo yayita hijjatu tamattu. Katonda kyagambye nti nabbi yagamba mut'ati nisa kyategeeza okuwa abakyala akitaddeko omuntu aleme kulowooza nti bategeezamu tamattu eya hijja, ategeezamu yakuwasa bakyala. Wa ani alhumuri al ahliya, n'okuziiza ennyama ya donki. Banange ennyama ya donki teriibwa mu Busiraamu. Donki el haram, endogoyi. Era Allah ajogerako mu Qur'an, wa inna ankara al aswat la sawtu al hamiri. Agamu ku maloboozi agasinga okuba nti gatamwa nnyo mu nsi eddoboozi erya endogoyi. Nsolo si nnungi. Lwaki Obusiraamu bwatugaana okulya ennyama ya donki? Eyalerabeko ku pit latrine y'ennyama yaayo, liannaha najis, nchafu. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani luhum al ahliya fa innaha rijis. Nabbi aziiza okulya ennyama y'endogoyi kubanga nchafu. Tetulya ndogoyi gye bayita himarul ahli. Mu Luwarabu endogoyi ziri bbiri. Himarul ahli ye donki, himarul wahshi ye zebra. Ziriezi zebra eri halal, erimu strips eza white ne black, white ne black. Ate eyo Obusiraamu bugikiriza ogirya. Gye bayita himarul wahshi, endogoyi y'omu nsiko. Yo terina buzibu. Naye abalwenjazi ne bageza bakusanga onootunyumiza ne bakusanga ng'ojagaza ki, oyiga yaki. Kubanga ekisooka ebeera mu bifo bya game parks, tebeera eno. Ate mu game parks tokizwa kukola ki? Kuyiggamu. Naye ng'Obusiraamu bwo bwagikiriza ogirya ennyama yaayo eri halal. Lwaki zombi yaziyita ndogoyi? Zifaanagana ebintu bingi. Bw'otunulira donki ne zebra zirina ebintu bingi ebifaanagana. Enjawulo eri mu nneeyisa. Eno donki yeetika emigugu. Donki si nsolo yakusaaga, yagala nnyo okwetika agantu agazitowa, era bwe bwa tebiriwo kigireetera okutabukatabuka ne batomeratomera ng'amaanyi terina kyegakolamu. Donki abazirina oba kikiteekeko agayinjayinja amaanyi esobole okugakola ki? Okugatoolako. Bw'oba tewali kyo ejja kuleeta obuzibu. Bwe butonde bwayo. Yetabuka nebaako byetomeratomera ekendeeze ku maanyi. So ate zebra terina ekyo. Yo si yakwetika, si yakakaalukana. Hatta n'Abaganda donki bagibbulamu akagero nti akola nga kalogoyi. Tekalina buzibuko. Bwe tikako byonna byeyagala tugende. Tikka emaadi. Era abamu bagirawo ne bagisaasira, naye ono talina kisa, laba ebintu byatise ku kanankani. Ebijjuza omuzigo omulamba byonna asengukidde ku ndogoyi. Awo bwe bulamu bwayo. Allah yagikola nga amaanyi alina mangi. Mu bunafu bwayo nga bw'olulaba luli awo bwe ruti. Naye bwe butonde bwayo eri haramu okuliibwa ennyama. Naye weewuunya ate tugikozesa mu transport. Kati ekyebuziba kiri kimu, bwe ngituulako engoye zisigaza wuzu. Bwe ngituulako, kubanga bw'ogituulako n'ogikoonako ku bode. Tonza gituulako n'otagikoona ku bode yaayo. Engoye zisigaza wuzu. Obukyafu bwayo buli mu nnyama munda, so si ku skin. Yatugaana girya, teyatugaana gitambulirako, kubanga naye kennyini sallallahu alaihi wasallam yagiina ng'agitambulirako. Baali bagituma erinnya Ufayiri, yamutonerwa Ssaabasajja Kabaka ow'Abaqibuti, bamuyitanga Muqawqas. Bamuyitanga Muqawqas Azimul Qibuti, Ssaabasajja Kabaka ow'Abaqibuti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamuwandiikira ebbaluwa ng'amuyita eri la ilaha illallah, ave mu lubaale, ave mu shiriki. Ssaabasajja oyo Muqawqas n'asiima nnyo ebigambo ebyali mu bbaluwa nga tabirabangako ebigambo birungi nnyo. N'abaako ebirabo bye yamutonera sallallahu alaihi wasallam. Ali Misiri, gwabitonera ali Madiina.
mu bitabo bye yamutonera mwalimu omwana ow'obuwala bamutanga Mariyatu al-Qibutiyya gye bayitanga Bufayiri, era ne bimutwalirwa sallallahu alaihi wasallam e Madiina. Omukyalo oyo Mariyatu al-Qibutiyya yazaala omuggalanda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Ibrahim bun Muhammad radiyallahu anhu. Bamutanga Mariyatu Omukibutiyya, Ssaabasajja Muqawqas yamutonera. Naye ensolo eyo gye bamuwa Bufayiri yali donki, yagivuganga sallallahu alaihi wasallam. Naye yayinangawo eyiye gye bayitanga Al-Qaswa, yo yali ya kika kya ngamiya, yekola emirimu itambula safari empanvu. Mu bulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambulira ku nsolo emu yokka, safari ze zonna empanvu, engamiya eyo gye bayitanga Al-Qaswa. Kwe yasengukira, entalo zonna z'owulira ziyalwana yatambuliranga ku eyo. Entalo zonna ziyalwana, Zihijja, Ziwumura. Bufayiri ono donki gwe bayitanga Bufayiri yamukozesanga mu safari enyimpi, town service. Ne bwe yalinga alina engendo mpanvu ng'ajjayo eri Al-Qaswa, engamiya ye yali emumanyi ti si muntu wa bulijjo, era nga naye ekimanyi ti gwetambuza si be bano abantu aba bulijjo, Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Kati endogoyi enkyafu teriibwa nnyama, naye lwaki yagiwera ku Yawmul Khaybar nga tuli e Khaybar? Nga bwe tulabye nti Khaybar yali abaze birala, embeera neekola ki? Neetabuka, neetusukkako, enjala neetuluma. Basahaba bo ne bafumba donki, basala donki ne bagikuba mu seffuliya ne batokosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajjukira nti yabanga n'abantu kumpi nga 600, abantu 600 temutula wamu mwenna bwe muti, waliwo abali eri, waliwo abali eri, waliwo bukampu, waliwo butenti, waliwo nawulira olusu. Nabuuza baani abafumba ennyama, naye ennyama kika ki eyo? N'agenda wali kakampu ako, n'alaba ebisigalidde wali emitwe nakinga bya donki. N'ababuuza abasahaba ridwanullahi ajmain, tabaye kino kiki? Nemuga nti ya Rasulallah, almajaa, njala. Almajaa kiva mu juu, njala ya Rasulallah, erina kyakikolera. Naga byonna ebiseffuliya mubivuunike, esseffuliya zonna muzikole ki? Etokota. Wandooza n'omunyu bali bayiyeemu n'otunyaanya, muvuunike biki? Biseffuliya. N'agamba temuddangamu, temukikkirizibwa kulya nnyama ya donki kubanga nkyafu. Wiiki ejja tujja kutandikira ku hadith eyo. Eddakiika esigadde tugenda ziganyirwamu mu al-as'ila wal ajwiba. Naam. Embalaasi tulina ensolo ezitambulirwako mu transport ziwerako, nga mulimu embalaasi n'eŋŋamiya n'endogoyi. Waliwo n'ejja wakati awo gy'oyita bighal, bagita bighal, ng'eva wakati wa mbalaasi n'endogoyi. Oluusi zikola ensobi ne zeeyagala ne bazaalamu ekisolo ekirala, kiba kyamaanyi nnyo kiri awo wakati. Zikola ensobi ne zijja zeeyagala, ng'emu ya kika kirala, emu ya kika kirala, ne bajja bazaalamu endala. Guba gwa maanyi. Kati ensolo ezo zonna, embalaasi zonna Allah yazikola, embalaasi ezo nsatule Allah yazikola nga za mugaso eri mu transport, naye eŋŋamiya ezisinga emigaso kubanga yo ziri tezigaba mata. Embalaasi ne donki tezigaba. Alfaras ye horse, donki ye ndogoyi, ebyo tebigaba mata, ate eno yo egaba amata. Naye byonna bikola mu transport, era byonna by'amaanyi. Naye embalaasi ebisingako mu byonna amaanyi ne speed. Era n'abakola ingini z'emmotoka bateekako ekigambo horse.
ezo bitulere ebyolaba ebyamaanyi engine eba ya horse bajja ku kigambo ekyo. Genda obuziba makanika engine ez'amaanyi moloka tulere esitula ebintu bizito wewenyuka emisinde, ekigambo kibatuma engine kubako ekigambo horse kubanga ate zonna ezisinga emisinde naye lwakuba teri sure eri faster erina speed naye teri sure. Singa tubali tuva wano nga tugenda Kabaale ne bakuwa embalaasi ne bamuwa eŋŋamiya mu kusimbula wano mu dakiika ntono nnyo oba omulesi ow'eŋŋamiya naye ajja kuyitako ng'ekooye akusookeyo gye mulaga gwe weefuumuule tewali buzibu. Oluŋŋamiya luli slow naye lushuwa kubanga lwo bwe lutandika okudduka teruyimirira era ejja kuleetaka tayimu etuuke ekwegaane etuule butuuzi awo katumale okuwummula mu ssebo. Kati ziyina characters ez'enjawulo naye eŋŋamiya ebimu tujja byogera mu Luzungu. Horse ne donkey ate byo birina nnyo omukwano bikwatagana era kyeffe tugamba nti oluusi bikola omukwano ne bizaalayo omwana ng'ali mixed bamuyita bighal aba muzibu nnyo agatta amaanyi g'eno n'ag'eno bateekaawo era naye aba akozesebwa mu transport. Naye faras omu ku baana ba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu Asma mu bulugh mu Umdatul Ahkam atulaga nti naye bagiryanga ennyama mu ntalo embalaasi mu hadithi eri mu Bukhari eri mu Muslim naye bagiryanga ennyama. Naam. Imam kirabula kitya ttiimu z'omupiira okukuŋŋaanya ssente ng'awangula yazitwala naye abazaala. الشيخ الحافظ الدكتور العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه yagamba nti emizannyo gyonna egiri physical kudduka kusamba mupiira basketball egyoppakusa omutima giri halal gikkirizibwa mu Busiraamu singa tutunulira ebintu bina. Singa tutunulira ebintu bimeka? Ekisookera ddala muraat awqaati ssala okufa ku biseera by'essala. Sisobola kutuuka nti ffe tukyakuba mupiira awo bwa gufuuse haramu. Ekyokubiri muraati libaas ennyambala. Bwe twogera ku nnyambala ffe abaami obwongo bugenda ku bakyala gy'obeera ffe amateeka tegatufuga naffe gatufuga tojjira mu bupale bumpi no bannange nno oba ofundako n'abakyala naye ffe bwe twambala obugoye obumpiipi ate tulabika bubi akabuto kazimbaga tekali eri akabale kamulipye kali eno wansi ate olubuto lubisa empale ofundakako ne bali ffe bwe twambala obugoye obumpi ate tulabika bubi nnyo. Amagulu ngooza buti nobusosola ennyama mu mannyo batadde ku mpumumpu bati olit. Bwe twogera ku nnyambala abantu obwongo buddukira nnyo ku bakyala naye naffe tulina ennyambala entuufu. Ekyokusatu adamu al ikhtilat obuteetabika n'abaami n'abakyala obuteetabika baami n'abakyala. Ekyokuna ekiriko obuzibu ebirabo ebigenda okugabibwa al hadayat birina kuba ramuziya nga bwa musaago kubanga bwe bibanga birabo binene afuuka zaala. Hussein Bolt nakinkuwa okwenyuka emisinde mu sekendi 33 olunaku lwe 13 nga lwenkya ayam tashriq yukurahu siyamuha ennaku ez'okwanika ennyama kitamwa ozisiiba. Ayam tashriq ye 11 Dhulhajj lwebaddewo ggulo, 12 Dhulhajj lwe lubaddewo leero, 13 Dhulhajj lwe lwenkya. Naye tuweerabira nti ennaku enjeru zitandika 13 naye lubadde lwakuna era twakubiriza abantu ku zi radio baleme kusiiba kubanga
nabbi yakigaana okusiba kweza ennaku ennyama gye mwasaze ani anaagirya jjukira nti okusiba kwennyini kukendeeza appetite okusiiba ddagala erireeta appetite n'erinnya ate ne ligisala buli atalina appetite yenna mu kifo ky'okugenda mu katale mu ddwaliro mu famasi okugula eddagala gwe siiba osanga bagagga anoonya ddagala lya appetite noonyeza eddagala lya appetite nanywa ebintu ebikaawana ngeri obwerere weeriri ng'omala subuhi tokomba kaakulya mpaka magalibi olabe bwebula era singa okikola neebula awogenda mu ddwaliro ng'eragawa ebulirawo nebaleeta ebijanjalo nga temuli tunnyu obuuza ani yafumbye ebijanjalo ebiwooma bwe biti tonoonyanga ddagala lya appetite mwana wange liryawo lya bwereere kati okusiba ennaku ezo ez'okwanika ennyama yukuraho kitamwa okuggyako nga zosiba za farada ng'abali mu kuliwa Ramadhan oba alinayo naziri naye eza sunna kati abanaasiba enjeru ku mulundi guno mulindeemu nja kutandika 14 ne 15 lulo 13 tululeke lukyali mu nnaku ze tujagulizaamu yaumul eid. Naam. Nagamba nyina abazadde abakatoliki naye nkoze ntya okuganyulwa mu duwa zaabwe kubanga gwe basaba si Allah. Oziganyulwamu bulungi nnyo kasita obayisa ng'obusiraamu bwe bulagira obayisa oba oganyulwa mu duwa zaabwe. Tolowooza nti olw'okuba bakadde bo ba ddiini ndala basoma mu bibiina birala nti edduwa zaabwe tezaanukulwa gy'oli era bw'omulyaza amaanyi akusabira n'ekukwata. Ne bagamba nti Bikira Maliya omwana ono nankola bw'ati munkwatireko. Allah ajyanukula. Tajyanukula nti asiima biri by'asaba. Ajyanukula kubanga tayagala bulyaza amaanyi Allah. Allah tayagala buki? Kubanga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam wattaqi da'watal mazlum. Otyanga nnyo edduwa y'omuntu gw'olyaza amaanyiza. Tiyateekako nti otyanga nnyo edduwa y'omuntu gw'olyaza amaanyiza omusiraamu. Yenna omuntu yenna kasita omulyaza amaanya oba mutamiivu oba mwononefu oba asaba lubaale hata ne waba wa lubaale oli kakuzzi naye kasita olyaza amaanya haqqi ye edduwa ekwata. Tuli ffenna kati era bwe kityo bwe kiri n'edduwa ennungi ng'omukoledde ebirungi naga Yesu omwana ono mukoleko nga ndabiridde bulungi. Allah ajyanukula kubanga ayagala abayisa obulungi. Tajyanukula kusima biri oli byasabye. Ajyanukula gwe kweyisanga bw'ayagala Allah tabaaraka wa ta'ala. Ate buli muntu yenna ng'alina bakadde be oba abafamire ye nga si basiraamu ate yateekeddwa okuba nga abayisa bulungi nnyo abaagazisa eddiini abeegombese eddiini. Era wabanga mukadde osi musiraamu maama oba taata mu baana be bonna be yazaala gwe omusiraamu gwe gwalina okusinga okwagala so si kutamwa. Nga ki ekireeta ekyo? Enneeyisaayo gyali ey'obusiraamu alina kwagala bwagazi. Gwe olina osinga omukyekingako, gwe olina osinga omutwalira kasukaali, okumanya ki ekimuluma, ki kye yeetaaga, okumulowolereza nti kati aludde okulya kanyama n'okaleeta nga naye bwe yakulowolerezanga. Omwana w'emyezi 6 omuzadde yaakaba bukaabi ga nti katere bbugumu ne bamunaaza n'abigaana nasigala ng'akaaba ga nti era ikanjala ne bamuwa caayi n'amusamba n'amuyiwa aga nti akatere katulo n'ateeka wano n'atambuza. Kulowooleza buki? Naffe bwe tukula bakadde baffe tulina obbalowoleza. Tuuka mu nnyumba y'omutunuulire ogitunuulire bw'oti ogende nti langi eno katupeyintingemu endala. So si kulinda kukugamba gendako mu bedroom ye obakeko ku mufaliso owulire nga gwaluzinga comfort ogula omulala. So si namugulira dde obuliri bw'alina obubwe emifaliso oluvannyuma myezi kumpi myaka 4 gutandika okuluzinga comfort. Oleete omulala mulowooleze nga naye bwe yakulowoolezanga. Nawo sheekh gwe mmanyi alina maama we
ye yasukka omukwano ku maama we hatta n'obugoyi bw'omunda sheekh ate yabugula obwa maama. Kyakusaaga ekyo? Omukwano gwalina ku maama we n'obugoyi obw'omunda yabukola ki? Tikiri bwa haramu, ate kibwa haramu bulirida. Kati bw'obanga olina mukaddewo nga si musiraamu ne weeyisa ng'obusiraamu bwe bulagira gy'ali mu baana bonna b'azaala gwe gwe basinga okwagala. Eraga nti mutabani wange oli omusiraamu, muwala wange oli omusiraamu, ye singa bonna basiraamuka kubanga yiika gwe ninawo. Niye osanga ng'ate ye yasiramukamu ate gwe bawanda oluluusi ekyana kyagenda nankani waga kuva ku busiraamu. Kuva ku busiraamu. Imam tata wange yafa naye jjajja wange agamba obaagala embuzi, buli mwana bamusaba embuzi n'enkoko, naye Imam simanyi embuzi zino zaaki zikirizibwa. Babuuze, tewali buzibu, babuuze embuzi yaaki enkoko yaaki. Bwe bibaamu bya wongo nagenda ku muganga oga nti nze sikola bya kugenda ku muganga. Babuuze, oli muntu mukulu, babuuze nti embuzi yo gye tuleeta yaaki. Ekyokubiri osobola okuba nga obamanyiiko nti bantu bakusamira, kubanga famire zaffe mwe tuva tuzimanyi, tituziri wala nnyo, tuzimanyi bulungi. Bw'olengera nagundi ng'omanya ebyokusamira biyingiddewo, bw'olengera gundi manya nti agenda biwakanya. Tuba twemanyi mu famire. Abakkiriza ennyo mu byokusamira oba bamanyi, nabali ku byeddiini agenda biwakanya oba bamanyi. Imam, omwana eyasiramuka asobola okusikira muzadde we atali musiraamu? Obusika mu kimu ku biremesa okusika ikhtilaafu ddiini. Kasita enzikiriza zaawukana tosika. Kasita enzikiriza zaawukana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira mu Makka, mu Fatih Makka, yali akuumibwa bajjeno babiri, Usama bunu Zaid ne Bilal bunu Rabah radhiyallahu anhu, bali bamukuuma kubanga buli lutalo yakyusanga ttiimu emukuuma. Naye mu Fatih Makka mu mwaka ogw'omunaana abavubuka babiri baali bakuuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyewuunyisa bombi baddugavu, Usama bunu Zaid omusajja muddugavu ne Bilal bunu Rabah oyo ye tumumanyi radhiyallahu anhuma, be baali bamukuuma. Naye bwe bamaliriza okukola buli kimu kiri mu mbeera, Usama bunu Zaid abuuza, ya Rasulallah, hal tanziru ghadan fi darika, enkya onoogendako mu makaago ag'e Makka? Jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okuva e Makka ng'alina emyaka 53. Kiba kitegeeza yali musajja mukulu ng'alinayo n'amaki n'ennyumba ye. Kati Usama yali close kuye kwe kumubuuza nti mukama wange onoogendako mu makaago, kifo kimaze okukikwatawo, mirembe giri wano. Nabbi n'amugamba nti wahal taraka lana aqilu min ribai au doro, mwana wange Usama olowooza Aqilu alina kiyalekawo? Emali yonna yagitunda. Aqilu yali muganda waabwe, bamutanga Aqilu bunu Abi Talib. Aqilu yali muganda wa Ali bunu Abi Talib, yali lujuuju. Ebintu by'ensi eno bikwewuunyisa. Kyobula omuzungu nti history repeats itself. Nga bw'olaba bwe biri kati. Aqilu yakolanga ekintu eki ng'asalako akapoloti ng'atunda ng'azinywamu omwenge, bwe ziggwawo ng'addayo ng'asalako akalala ng'atunda ng'addayo mu kirabo ky'omwenge, bwe ziggwawo. Nakati tubalina mu family. Ng'otuuka mu kyalo n'omutunuulira bw'afaanana ng'akumalamu amaanyi, naye nga bakulaga poloti ziyakatunda. N'obabuuza sente z'atunda aziteeka wa? Tolaba omwenge wo kye gumukoze? Omwenge gumumazeewo. Kati Aqilu yali agatta taata ne maama ne Abi Talib, Ali ibn Abi Talib. Naye Ali bwe batula shahada ye n'alemerayo. Kyeyakola kyali eki, kutunda mataka, n'ennyumba ya Nabbi n'agitundiramu. Eya Nabbi n'akola ki? N'agitundiramu. Namugamba nti mwana wange Usama, oza Aqilu alina kye yatulekera, emmaali yonna yagitunda, byonna yabitunda. Then bwe yamaliriza n'amugamba n'ekino kimanye,
wala yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslim. Omusiraamu tasikira atali, n'atali tasikira musiraamu. Kati mugamu ku bukwakkulizo bw'okusika mulimu ikhtilaafu ddiini. Kasita eddiini ekola ki? Eyawukana oba tukyasika. Kati wabanga yasiramuka kitawe n'afa oba maama we baani tasika. Wabula waba alina bye yakuwanga mulamu bitwala. Naye bw'aba amaze okujjulukuka aba tasikaayo olw'enjawukana yaki. Kaakati waliwo obuzibu bwe tusanga. Nvuka asiramuse asula mu muzikiti munaku muzibu. Bamuyita mu kyalo kitawe yafudde bagenza okugabana ente alinako 4. Twali tubirabyeko. Bamugamba nti ffe tukoye okukuuma ente ezo bagenda okugaba wano ente gwe wafuna 400. Obwo bugagga bwakuno. Gwe bayita asula mu kiki? Mu muzikiti. Kubanga we yasiramukeka bamugobayo. Ali awo ku muzikiti ni imaamu yamugulira Rolex. Ensonga eyo girabye? Mwetaavu. Munoonyeza kalimo asimule omuzikiti n'ebiyigo naye bw'agenda ku ziri nte 100 ne we zitudde wokka bugagga bwereere. Bamasheekhe basobola okitunuulira olwowe obuzibu obuliwo. Bamasheekhe bayinza okitunuulira. Mufti n'alaba ekyokukola. Wallahu a'lam. Naam. Agamba nti kyama ki ekiri mu Rainbow kubanga ejja mu nnyumba buli kaseera ate mu nnyumba yange temuli mazzi. Rainbow Omuganda amuyita musoke, Mwarabu namuyita kauskuza. Kauskuza ye Rainbow. Musoke mu mateeka gaffe ag'Obusiraamu talinayo kakwate na ddiini na kiki na kuleetawo mbeera yonna. Era talina makulu. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyamuwa budde. Ebitalinanga makulu tiyabiwanga budde. Tewali dduwa gy'osoma ng'olabye musoke. Oba nti waliwo eraka 2 oba weesitagaafuluze, tewali kiriwo. Kubanga musoke ziba reflections za njuba mu biro ebikola amazzi. Ekibeerawo enkuba egenda okutonnya oba ebiro ebikola amazzi, enjuba ekasuka amagulu gaayo negakubamu bwe gati ne bireflecting eno weebiti. Naffe nga tuli bato twakulanga musoke, oteeka amazzi mu kamwa mukasana n'ogafuwa bw'oti n'olaba kkala zonna nga mweziri. So si nti abanywa nkuba tetulinayo njigiriza yonna ya musoke mu Busiraamu. Wadde nti edduwa yonna gy'osoma ng'olabye musoke. Amakulu tebiina makulu, naffe tetubiwa budde. Naye bo bannaffe ab'enzikiriza y'ennono, musoke aliko emikolo. Aliko emikolo egitagambika awo. Era bamutuma musoke kubanga olwo jjajja avunaanyizibwa kweza ensonga. Ye jjajja musoke. Yenkula y'enjuba. Lwaki ebeera ne kaavu? Enjuba yakula bweti. Enjuba yennyini. Kibanga bw'okuba tooki ku kisenge wali. Lwaki eba ne kaavu bweti? Ye tooki yakula bweti. Toyinza lwaki bwe nkuba tooki ku kisenge teba straight bweti. Tooki ya round. Tuli ffenna? Naam. Singa omuntu atali musiraamu afa nga mulinako akakwate, mikolo ki gye nnyinza omukolako ku mubiri gwe? Ku muki? Mikolo ki gye nnyinza okukola ku mufu afudde nga tali musiraamu nga mulinako akakwate? Kumuziika. Kubanga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kitaawe we yafa. Abi Talib. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaliwo nga musajja mukulu olumbe lumbala embiriizi. Abaliwo nga tusoma kitaabu Al-Janaiz mujjukira mu hadithi ya Talaqain. Laqinu mautakum la ilaha illa Allah.
mwatuze abafu bammwe la ilaha, abantu bammwe bagenda okufa mubatuze la ilaha illallah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleetera ankowe ono Talakaini namugamba nti anko nyambo ogambe ekigambo kimu nti la ilaha illallah, ebirala bindekere ku kiyama. Babu Jahali abaali baliraanya abo bamugamba nti gundi leka kutuswaza ku ssaawa eno odde ku ddiini ya katabani kano ove ku yabajjajjaffe bonna kwe bafiiridde. Ono omwana tumuzadde juuzi wano takubuzaabuza. Nabbi ne yeesiba ku musajja n'amuleetera Talakaini. Oluvannyuma n'amugamba nti bannange fiidde ku ddiini y'abajjajja bange eya Lubaale. Nabbi ne kimuluma sallallahu alaihi wasallam. N'afulumayo mu ruumu mwe baali n'agamba mutowe Ali, idhhabu fawaari, genda weetabe mu kuziika. Idhhabu, genda, fawaari, ojjumbire emikolo gy'okuziika kitaawo. Ye teyaziika sallallahu alaihi wasallam, kubanga yafaayo nnyo mwatuze aleete Talakaini. Era eyo kiso etulaga nti Talakaini ekkirizibwa n'okwatali musiraamu okumuyambako omwatuza la ilaha illallah. Sigamba Talakaini eno eyaffe ey'okwogerera ku mufu yennyini, kubanga si ey'obusiraamu, njogera ey'obusiraamu Nabbi gye yakozesanga sallallahu alaihi wasallam. N'atali musiraamu bo basanze accident bakubi bali awo, nolaba nga alaajana, mugambe yogera kino ekigambo, mugambe wadde alina omusalaba munene alina ne kakoola wano, mugambe nti mukulu gamba nti la ilaha illallah. Tuli fenna Talakaini ereetebwa n'atali musiraamu eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eno eyaffe gye twamanyira n'omala ogireeta ku mayiti y'abali nga basitudde keesi bakkirire magombe ntoneka la ilaha illallah la ilaha illallah. Muyinza okwekuba emigga egitagambika kubanga nabo balina emikolo gyabwe amaze emiki mirimu gi aliti. Naye ekyenjagadde mu kissa ti Nabbi yagamba Ali genda weetabe emikolo gy'okuziika. Baasi kyekyo kyokka ekiriwo, kwetaba mu mikolo, kubanga jjukira nti tulina famire ezitabiika, basiraamu n'abatali. So nze siziika atali musiraamu, nze siziika atali musiraamu, nedda genda oziika abantu. Eyo famire yo muova bonoogidduka ani abakolako ddaawo. Wallahu a'lam. Okunyeenya olugalo n'obutalunyeenya n'oluteekawo buteesi byombi bituufu era bikkirizibwa, naye bakiyita kunyeenya si kutambuza. Ffe tutambuza lutambuze. Leetera akantu ako mukama wange. Okunyeenya kyawukana n'okutambuza. Ffe kye tukola kino bwe kiti okukutambuza, okunyeenya kiba bwe kiti. Kaba katini hatta ne neighbor wayinza obutamanya nti akantu ako kenyeenya. Olwokuba nti ekyotunula tokiina wano, commodity togirinaawo, yaloza batatunze, oba otundira masjid. Masjid adhkar, kusoma Quran, kutendereza Allah, kola tauba, istighfar. Okujjako ka WhatsApp akaze nga tekeebereka kubikira, akateebereka ali again ntuuse waka mugamba mpeeze ebisumuluzo, naye atuulira ddala mu masi n'amalamu 4 hours ng'agula n'atunda n'asuubula n'agula n'atunda n'asuubula. Omuzungu yakyusa buli kimu, naddira ekidiba n'akiyita swimming pool. Ekyo kidiba yajjamu binoso. Naddira akatale n'akayita akeedi, kasigala akatale n'akayita akeedi. Kati edda bwe wakyalanga ewaka baba bategeka akacaayi n'amagye eri bakusiikira nga bakuwa alubaamu ng'obikula. Kati bagiza muno kizibu okugenda mu maka n'osanga alubaamu muzijjukira ezo. Kati tebikyali nayo, byonna biri muno, neera alubaamu yeeyo era bisigala bifaananyi. Omuzungu agenda bikyusakyusa n'atubuzaabuza ne tulowooza birala, byebyo byennyini atundira ku ssimu era aba asigadde atunda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum.